Omukyala Diana Nabatanzi atema bulali essanyu n'akamwenyumwenyu bimutira mu nnyumba wali anti amakamu yanoba ebivaayo si birungi. Ate ye omukyala Angel Lwasa ali kuyimba akayimba akagamba nti ku luno asibako ebibye ave maka aga Lwasa. Nkwanirizaako akuvika exclusive butereevu nnyo era n'enkubuuzaako gy'otuusizaako engalo. Byonna ogenda kubeera ng'obifuna naye kansooke nkusabe video eno gimpere like ate era nkusabe osubscribinge mukwano bwe tonnaba kusubscribinga ku YouTube channel yaffe. Kankwanjulire ba sponsors baffe Biva Organic asangibwa ku Access Building Lubaga Road akugamba itayoko gwasumbuyibwa endwadde ez'enjawulo. Bano bakugamba bakugu mu kujjanjabisa eddagala ery'obutonde eryaffe erya wano eddagala eritalina side effect ku bulamu bwo. Gwe wenna atawanyizibwa ekirwadde kyonna agendayo eri dokita omukugu Dr. Richard Senjobe era ng'oyo ye dokita omukulu ddala mu ddwaliro eryo limanyiddwa nga Biva Organic abasangibwa ku Access Building Lubaga Road. Enamba yaabwe y'essimu abeera bwawo mu kabox aka green. Then Hajati Kalodo akugamba nti musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo gendayo akulombera edduwa. Nzijanga nti bajjukiza bulijjo anti Hajati Kalodo si musamize si mutawo muganda mbw ate byakumala kusuulawo ebigali by'abajjajja mbw ate bw'ogenda totunula mabega eddagala litwale kola bwoti ne bwoti akulombera bulombezi dduwa ebizibu ebitawaanya obulamu bw'omwana wattu ne bigenda mu maaso n'okubeera ng'oba oliawo bibwabulira. Omukyala Angel Lwasa boss lady nga bwe yeeyita amawulire agava side zeeyo Masaka galaga nti si malungi. Bwe mbadde mpitayitako mu comments z'abantu abamu ngenza okulaba nga abasinga bafokasinze nnyo ku by'obugagga era abamu bagambye nti ko kirabe okwagala amamoroka ag'ebbeeyi n'okwagala ebyambalo eby'ebbeeyi bye bigenda okulabya ennaku mu maka g'omukulu ono Lwasa. Ajjukira nti Lwasa wiiki eno yennyini gye twatandise wavuddeyo akavidiyo akasatulatinze lwakuba nti ffe wano YouTube tetuganya kubeera nga tukakuzannyira. Naye oba okaagala osobola okujja mu inbox yange n'okansaba nze ne mbaako engeri gye nkakutuusaako. Akatambi kano kabadde kalaga omukulu ono Lwasa ng'agenda maaso n'okusinda omukwano ku online oba ku video call n'omukyala omu oluvannyuma ebyategeerekese newankubadde tebinnakakasibwa nti omukyala oyo gwe yabadde ayogera naye teyabadde Angel Lwasa wabula yabadde omukyala omulala gwasuubira n'okubeera nga agenda muzaalira baby. Ebibungesebwa eri ba social media in-laws bagamba nti omukyala ono ali lubuto era n'amawulire agamu agalabikiddwako ku TV emu mu programu emu era ng'eneekola lugambo byategeezezza bulungi nti omukyala Lwasa gwe yabadde asinda naye omukwano ku video call ddala kituufu ali lubuto era essaawa yonna naye yandiba ateekateeka okwanjulwa. Kati omukyala ye Angel Lwasa era nga luno ye yadda mu bigere eby'omukyala Diana Nabatanzi amaziga gakaaba omulala yandigambye nti oba oliawo gakomba olw'ensonga nti akayimba kasombyeyo okupostinga ku TikTok account ye emanyiddwa nga Angel Lwasa boss lady kabadde kagamba nti engeri gye kalina copyright nze kankabayimbire kambyerekereze kuba nange tombala mu kabuntu. Akayimba ako bamukamanyi nnyo kagamba mbadde ntudde lwakuba abaana naye ngumiikiriza okutuusa wenkoma kangende sazza musango siri ndogoyi gye babonyabonya kale okuzaama obulako kimu kunzita nveewo munnange weeraba. Akayimba ako kayimbibwa omukyala Molini Nantume bw'obanga okamanyi bulungi nsaba okawulirize bw'oba tosobodde kawuliriza anja kusaba ogende ku TikTok account y'omukyala oyo amanyiddwa nga Angel Lwasa boss lady okawulire engeri gye yakayimbyemu n'ennaku gye yagenze maaso n'okubeera ng'ayolesa. Olaba bombi omukyala n'omwami ng'omukwano gubasaza mu kamusi tekinnakakasibwa oba essaawa zino nti Angel Lwasa agenda kubeera nga ayabulira amaka gali naye yavaayo emabega n'agamba nti ye mweteefuteefu era ono engeri gye kiri nti yafumbirwa musajja mugagga akimanyi era asuubira essaawa yonna okumukubako ekibaati ekirala nga naye bwe yagenda maaso n'abeera nga addira munne. Kati nno kino
kireetawo nnyo ebibuuzo eri abaali bafanzi b'omukyalo omu Diana Nabatanzi. Wandyebuuziza Diana Nabatanzi agirawa ate mu nsonga z'omukulu Lwasa nga tebakyalimu nnyo akantu konna. Diana Nabatanzi ndabye mu komenti nze nnyo abamu ne mutandika okukomyawo ttiimu ze twali twaggalawo ku mulundi guli. Kati nze wano ku Vicky Exclusive engeri gye ndabamu ensonga ne nzikolako research nja kugamba nti Diana Nabatanzi yonna gyali musanyufu olw'ensonga nti yalabuka n'alaba ebiseera by'omu maaso eby'omukulu ono Lwasa ate nga Diana Nabatanzi engeri gya focusinze nnyo ku career ye era bwe weetegereza ng'omukompe yalinze ku mukyalo ono Angel Lwasa atasobola bateekamu AGM when it comes to talents, when it comes to emirimu egy'enjawulo gye bakola. So omukyalo ono Diana Nabatanzi kyo kyategerekeka mangu nti ye yali tasobola kugumiikiriza mize egy'omusajja ono amanyiddwa nga Lwasa newankubadde ku egyo emize Diana Nabatanzi gye yavaayo n'akomentingako ngaffe tetulina nagumu gwe twali tulabye wabula ate omukyala eyamuddira mbigere Angel Lwasa yali mu kubeera nga alaba emize egy'omwami oyo oba oliawo nga yensonga eyaviirako Diana Nabatanzi okubeera nga ayabulira omwami ono n'agamba nti sika sente sika amamoroka ga bbeeyi asika byambalo bya bbeeyi n'obulamu obulungi kagende astragolinga ebibye ng'omukyala awabula bwe weetegereza akavidiyo kano kolaba oyo ye mukyala omutuufu Angel Lwasa anina ensonga lwaki sikuwadde kavidiyo kali nene nkugamba nti gwe naakaagala abange kansooke nkujjukize avidiyo eno ddamu ogimpere like bw'oba obadde tonnaba kugimpera like lengera essanyu erita Diana Nabatanzi ako kavidiyo kolaba Nabatanzi yakakapostingayo juzi wano weyategedde nti ensonga zikaaye maka agamu ko ye kaveeyo atusse essanyu kale kanziremu nkujjukize nti Dokita Richard Ssenjobe akuyita gwe wenna omulwadde ogenda akujjanjabisa eddagala eritalina side effect mbulamu bwo era nga bano babayita ba Biva Organic abasangibwa ku Access Building Rubaga Road itayo ogende ofune endwadde ogonze endwadde ezo n'eddagala eryekenenyezeddwa abakuguddala Hajati Kalodo mukubireko enamba ebeera mu kabox ka bluso nga ne Seka Mustafa akugamba nti alombaddwa asangibwa ku bitaala ebyebusaabala oli ku Vicky Exclusive butereevu nnyo nga bw'osharinga vidiyo eno ate era nga bw'osubscribinga bw'obanga oli mupya kenyinza okusembyayo akatale ke ka WhatsApp group yaffe gye twacreatinzeewo ng'eno y'abakadaama abokka bw'oba toli kadaama ate okkirizibwa kugenda maaso na kubeera nga ogyetabamu kale n'olwekyo enamba gy'osobola textingako oba n'osaba nti oyagala kubeera mu WhatsApp group eno yeeyo gy'olaba esembyayo 85 eyange agyosobola okuyinboxingako nze n'enkugatta mu WhatsApp group eyo oba si kyo angenda kubeera nga mbateerangako link mu description wano nga link ya WhatsApp gy'otapingamu n'ogenda n'ojoininga butereevu okwewala inbox yange okubeera nga ejjudde nnyo nnyini ddala kale n'olw'ensonga ezo ffe wano ku Vicky Exclusive atwagaliza omukyala Angel Lwasa boss lady obufumbo obulungi munnange tonoba akayimba ke wataddeyo tetukwencouraginga kakozesa kino wakiyingirira okimanyi ate manya n'abakisuulawo baalina ensonga so nga ate n'omukulu Lwasa obugambo bwe tuyinza okusuulayo newankubadde abagagga tebawabulwa naye ate oluusi batwala amagezi g'abaavu so omugagga Lwasa nze wano ku Vicky Exclusive n'akakiiko k'abamemba bonna ba subscribers okutwalizaamu atuyinza kugamba kimu taata weebale kukola nsimbi wakola ensimbi kati sente ze ziri mu kuyita Vic Genius the songwriter out Genius Productions